Ku bintu ebikyasoomooza ennyo ebitundu by'ebizinga wano mu ggwanga. Kino kisibuka ku masomero amatono agasangibwayo ssaako n'ebbula ly'ebikozesebwa so nga n'abasomesa abamu batya okwetantala ebitundu nga bino. Ku kyalo Bugabo ekisangibwa ku kizinga ky'e Buvuma ekyetondese ku nnyanja Nalubaale, abaana balina ekirooto eky'okusoma beesanga mu kusoomoozebwa okw'amaanyi naddala olw'engendo empanvu ze balina okutindigga okutuuka gye basobola okusomera. Olw'engendo empanvu zino ze batindigga batuuka nga bakooye ku masomero so nga bwe batuuka basigala ate basoomoozebwa n'ebbula ly'ebikozesebwa omuli ebitabo, ekkalaamu n'ebyambalo. Embeera ng'eno eviirako abaana abamu okuwanduka mu masomero ate abawala ne bafundikira nga bafunye embuto mu kiseera nga tebanneetuuka. Rita Namutebi y'omu ku baakwatibwako n'embeera y'obugubi abaana gye bayitamu nga bagoba ebirooto byabwe mu kusoma, bw'atyo n'atandikawo essomero lya Bugabo erimanyiddwa nga Praise Primary School. Gavumenti bw'ebeera nti nga nze omuwala omuto nange ndiyo ng'abawala bannange nti mbuddeyo nzije nnyambe emiti emito kubanga gye giggumiza ekibira. Of course tuba twetaaga tukwasaganyiza wamu ne tuyamba abaana, naye mulimu abamu abakikola nga beetaaga kufunamu bo nga bo, naye ate neerabira nti omwana omuto ye asigala akyakula nga okaddiye teri agenda mulabirira naye muzimbe asobola okwezimba. So gavumenti eveeyo twegattire wamu, nze gyende eno mu kukwasaganyizaako abaana abakadde, abalema, mulimu n'abateesobola nabo gye bali naye nga tebafiibwako. Ono kyokka agamba nti abayizi newankubadde nga baagala okusoma kyokka nti beesanga nga tebalina bikozesebwa. Nga nsinga okukubira ku bakulembeze abawulira nti balumirwa omusaayi gw'eggwanga, kubira ku mulanga omwami omukulu Balamu ne mukyala Namere Honorable, nenkubira ku mukyala Nabbanja Honorable ne maama Rebecca Kadaga itatubeewo n'abaana bano abato ab'obusoga. Nze tiri musoga ye ndi kulimirwa obusoga kubanga boona abaana nze nandi kwenda itatubeewo maama Nabbanja. Embeera eno yeetanudde yali mmeeya wa Katabi Town Council Ronald Kalema, kati mmemba omuggya mu kisinde ky'ebyobufuzi ki Patriotic League of Uganda n'adduukirira abayizi ab'essomero lino. Ndabye nga n'amakubo si mabi naye ng'ekitundu kibulamu okukibangula kubanga n'abasomesa abajja eno ndowooza bwe beesibira mu ssomero tebabangula bantu kumanya nti abaana balina okusoma. Abaana bangi boolabye abatasoma. Njagala kwebaza mwennyina fooni yatandika ekirowoozo ky'okusomesa abaana. Ndowooza era tujja kumukwatirako ekirowoozo kikigende maaso kubanga newankubadde aga gavumenti gyegali naye tegamala. Naye nga ekyalo kino kwe tuli Bugabo kyekimu ku byalo ebiri ku Main Buvuma Island. Njagala nnyo okulaba nga ebyenjigiriza wamu n'okutumbula kubanga kati olabe abakyala tebalina byakukola, abaami bavuba naye abakyala tebalina byakukola, so beetaaga okusikiringa nti ayige ekyalaani, ayige okutunga, ayige okusiika capati n'ebirala, cakes, kufumba. Zeno za kikulu nnyo, kibayamba interactinga n'abalala. Ono ng'ali wamu ne banne baatuuseeko ku kyalo kino Bugabo era ne bawaayo ebikozesebwa mu kusoma eri essomero lya Praise Primary School omuli ebitabo ebikozesebwa mu kuwandiika n'ebirala. Gange kiba kigenyi Godfrey yasinzibwa n'ebivuma Buvuma kale kyetaagisibwa tulina bingi ebyokwegisibwa, tulina amalwaliro, tulina amasomero era n'okutuyamba kubawala genda ekirala tulina bulungi makubo. Ssentamu Moses yakusakidde eggulire lino Crockett TV amalindirire. Ebyo nga tubimya amazzi akulira ya feesi ya ssentebe